Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu omuceere ogwa boyiro. Mu nfumba eno gy'ogenda okulaba tugenda kubeera nga tussaamu ebyo eby'enjawulo nga bw'ogenda okulaba. Omuceere enfumbye essupa. Kati funa essefuliya tutandike. Funa essefuliya, beera ng'essefuliya eyo teekamu amazzi, kisinziira bungi bwa muceere. Bw'omala kuteeka amazzi mu ssefuliya, teekamu ennyaanya. Bw'omala kuteekamu ennyaanya, teekamu obutungulu, kisinziira era bungi bwa muceere, oteekemu ne galiki. Tugenda kufumba muceere gwa boyiro nga bw'olaba. Amazzi g'otadde mu ssefuliya ago gapime nga bw'okimanyi nti kiro egendamu ebikopo by'amazzi 4. Kati guno tugenda gutokosa, tugenda kufumba gwa boyiro, teekamu omunnyo togwerabira nga bw'olabye. Bw'omala funa omudalasini bw'oba osobodde okugufuna, teekamuko. Omuceere guno gwa boyiro w'oteekamuko ku bintuntu bwebityo guba muwoomu nnyo, guba gwa njawulo. Nkitegeera kati amazzi bwe gatokota, teekamu ne green pepper nga bw'olaba musale bw'otyo. Teekamu ebyo by'obeera osobodde okufuna. Bw'oba osobodde okufuna nga bye ntaddemu, byonna biteekemu, ogenda kulabawo enjawulo. Omuceere gujja kuba muwoomu nnyo wadde gwa boyiro. Kati bw'omala olaba nga amazzi gatokose, teekamu omuceere nga bw'olabye. Bw'omala okuteekamu omuceere gutabulemu, n'oluvannyuma beera ng'oguleka gubeere nga gutokota, gubikkeko gubeere nga gutokota. Kati bwe gutandika okutokotera ddamu otabulemu, kwegamba olina okubeera ng'ogutabulamuko guleme kukwata wansi. Bw'omala bikkako era osobola okuddamu n'olaba. Kati bw'olaba nga gutandiikiriza okukala, beera ng'okendeeza omuliro, genda ng'okendeeza omuliro kasita gutandika okulabika kungulu. Kati nga bw'ogulaba gaga amazzi gakenderedde ddala, osobola okugulaba nga amazzi gakaze naye ate gwo nga gukyakalubamuko. Ki ky'olina okukola? Gutabulemu nga bw'olaba. Bw'omala ogutabulamu, beera ng'ogubikkako, naye kikulu nnyo kendeeza omuliro. Ggyako omuliro guggyeko ku ssigiri, gusigaleko omuliro nga mutini nnyo, kwegamba omuceere guno gubeere nga gufuna bbugumo, kuba omuceere ogwo ebiseera ebisinga gujja bbugumo. Bw'olaba nga amazzi gakalidde naye nga gukyalimu akakaluba, ggyako omuliro ku ssigiri, kusigaleko obwanda nga butono nga bw'olabye, guzzeeko, bikkako. Genda okole egigyo, ojja kugenda okuddamu ogubikkula otabulemuko, olw'omala ogulekeko gubeere ku buliro obutono, ojja kusanga guyidde bulungi nnyo. Kati nga bw'olaba, kati awo guyidde gukaze bulungi. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.